akawuka ennaku zino kasaasanya nnyo ensangi zino. Mokaweefuba okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu nsi yonna basalawo nga buli lumu omwezi gw'Ekumi buli mwaka okulukuza wano okwaffe lukuziddwa mu ngeri ez'enjawulo. Tulina consultation ey'abasawo, tulina malaria screening, tulina diabetes, tulina family planning, netubeera ne circumcision, tulina cervical and breast cancer screening, and tulina hepatitis B screening ne HIV. Aba Abi Clinic wadde basize okulukuza nga bakebera abatabaliranye endwadde ez'enjawulo omuli akawakaliza mukenenya hepatitis B, nalubiri, omusujja gw'ensiri, kookolo mu mabeere mu bakyala n'endala nnyingi, n'okuba obujjanjimi byonna bya bwereere omuliro gwa ARVs. Olusisira balukubye mu lujja lw'akatale k'ewandegeya nga buli atuuka asooka kuwandiisibwa n'okuweebwa ennamba kwe bagenda okumukolerako. Kitonzibwa Abi Clinic awa Nalule atubuulidde ku ngeri gye bagenda okutuusa obuweereza buno eri abantu nga basuubira abatabasawo 200. Wano universities nnyingi, amasomero, so abantu betusinga okutagetinga be bavubuka n'abantu b'omu slum areas. Tuli surrounded by Katanga slum, Makerere Kavule, Makerere Kikoni, abantu abatasobola ku accessing ezo medical services. Olunaku luno basibye abantu okunyiikira okwekebeza akawuka akalwaza mukenenya. Abamu ku badde bateeseteeza okufuna obujjanjabi buno batubulidde basuubira nga mubaddemu ne ssente bakateekata Jonathan Gita. Nsubuga Isima yakusakidde Green ku Lwawukede TV.